mweba amasheikha abatusomesa definition ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah fe twasomera abatugamba nti kalmatu shahada wa hiya alkalmati allati man antaqaha dakhala alislamu wa man jahadaha faqad kafara. Nti ekigambo shahada kye kigambo man antaqahu yaba kyatudde ku lulimi lwe dakhala alislamu kimuyingiza obusiramu wa man jahadaha no yaba kirwanyisizza faqad kafara abakoze eki abakafuwadde. Sibe kiri la ilaha illa Allah kye kigambo ekyatula omuntu nga ayingira mu ki ayingira mu busiramu. Era bwaba bufuluma ng'oggyeko actions nene ebigambo bingi bifulumya omuntu mu buki mu busiramu. Waliyo mujegaze nangamba nti abasiramu be Uganda tetunnategeera busiramu nti olaba simanyi nze nemedde okutegeera nti Iran ebadde ng'ewangaala etta abasunni abyogera ali Uganda. Fe twogera biri ku mawulire bye tulaba ne tukola analysis ng'abantu kubanga Allah yatuwa obwongo obukola ki obufumitiriza. Nakugamba nti abasunni abashia badde bawangaala batta abasunni sibe guli then nga ye alinga alaga nti like bana abasaudiya boche babadde bakola okubudamya omulabe w'obusiramu asaba Palestine eyagenda nakuba ensi za Afghanistan nalumba Gaddafi rahimahullah alayha nakuba eyaleka n'ekyokulabirako legase mu busiramu omuzikiti gw'omuyina omukulu kwe musibidde olukoba kwe mulwanira buli kanako. Bonna mu Amerika ye yabatanga mu budamya muki mu Saudiya yabadde nga budamya omuntu oyo. Tuli wamu nagamba nti nze ndi mu buyabuya obanze saasoma busiramu ndoza wabachi tute mu ngeri bwe tefanako bwetyo. Kakati atoli ye yabusoma nze kale saabusoma kubandika ddugala nange basoma ndi mugoberezi ndi mugoberezi so ekiri wamma ndi mugoberezi naye ate baba abusoma abamanye ekitegeeza okubeera nti obudamya omulabi w'obusiramu bo bali ku kimu bw'obudamya omuzuuzi mu ddiini ate tokakikafuwaza okubudamya omuzuuzi mu ddiini azuula mu ddiini n'omubudamya kikukafuwaza sibe guli ne baliko oli omulabi w'obusiramu abaddenga mu Saudi nga teri n'omu amwogerako. Olidde ne mutwala abantu muzihijja ne mukola akasente kamwe ne muli abaseka ba Uganda ne musirika. Kati nze mubi ayimiridde n'embeera nti ndage omulimu Iran gwe badde kola okutaakiriza abaana ba Palestine obulungi bwe badde bakola. Mmwe tujja bategeera mpola temujja